ab'e Uganda tusanyusa obalaba olunaku olwaleero era nga twetegekera olunaku olwanga 1 Oktoba, olunaku olugenda okubeera olw'amaanyi. Ffe nga ababbala mu marketing tuli beetegefu nnyo. Ensonga etulese wa Gravity muyimbi w'amaanyi, Gravity abaddewo, Gravity alina hiiti, kyakola akimanyi, ayagalwa abantu. So n'olwekyo olw'engeri eyo twegasse bulungi naye ne tutegeka sound ey'omulembe, ne tutegeka amataala, production egenda kuba yanjawulo gye mutalabangako okuva mu bbala mu marketing. Era n'olwekyo njagala okwebaza aba partners baffe abazze ne begatta ku kintu kino ekyanga 1 Oktoba, MTN Uganda, akagirwawo Sports Betting, Bukedde TV ne Keva Motors. Era kintu kyemugenda okulaba ku luno kyanjawulo nnyo kyemutalabangako mu cricket oval. Mujje mu bungi, mujje mulabe show. Security y'amaanyi, tulina security ya Uganda Police n'ebitongole ebirala byonna ebya Uganda ebikola ku by'obukuumi. Tewali gwe bagenda kubba, buli kimu kitegeke bulungi. Uganda, Bukedde, Galaxy FM, kagwirawo Sports Betting, mukoze kyamaanyi nnyo okulaba nga waliwo ejjinja lye mutadde ku muyimbi waffe ono. Kiba kitegeeza nti brand Gravity omutuju actually mugikiririzaamu. Gravity omutuju si kino ekivule kigenda okusooka nga akikuba wano ku cricket oval mu 2019. Obviously yategeka wano, kagwirawo Sports Betting was part of it. Ate ekivulu ekyo yakikuba bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo tubiriivinga oba tukkiriza nti ku mulundu guno ogwokubiri era agenda kukola kintu kyekimu. Gravity muyimbi ali hard working, muyimbi wa mpisa, era kyova olaba nti brands nga kagwirawo zimwegaseeko kubanga zimusupportinga. Tubiriivinga nti audience gy'alina gye twagala otappinga into. N'olw'ensonga eyo sijja kwogera bingi nnyo, just mwagaliza ekivulu ekirungi n'okubanga n'ekirala kye njagala okusembyayo mu kisaawe ekyo naye Mukama mulungi twamala atera nekikwatayo. Omulundi guno era akomyewo naffe tetumidde mwana nalwo kubanga nzijukira ebiseera wagenda mu kisaawe ekyo abantu bagamba anakijuza naye nagamba nze sikivaako. Abantu abamu baali bakitya, osanga bali mu ttuluba erya Gravity omutuju, naye genda maaso ne speech eyo ey'obutatya. Ffe bwekijja sayidi yaffe ogwaffe gwa kutumbula kukakasa nti ekintu kikwatayo ddala. Gravity twatandise dda tukozesa emikutu gyaffe mugatta bantu, social media, era nga tukabana ne bakuganda baffe abalala okuli Bukedde olupapula, okuli Bukedde TV tuteekamu, tujjagula tickets era tuzigabe. Kati gwenna ali eyo omulabe waffe munnaffe atusoma, owaayo atuwuliriza, atugamba amatu gabeera eno, amaaso gasome Bukedde. Ndagirwa Mavis kuva mu MTN Uganda, nga era tuli basanyufu nnyo okukolera wamu ne Gravity. Emabegako tuvudde tujja nga tutegeeza abakasitoma baffe ne music industry nti tuli basanyufu nnyo okuddamu okubasupportinga, era nga Gravity yakikutte omwezi guno paka 1 October. Ebyenjawulo bye tugenda okukola twabyogerako n'emabega, where tulina discounted tickets ku lunaku lwennyini olwa concert, era bakasitoma baffe abalungi mwena abawagizi ba Gravity olunaku lwa concert kola olunaku lwennyini abasooka okutuukawo ticket ofunayo discount ng'osasula ku momo. Naye era tulina bakasitoma baffe bafaani ba Gravity betuyita bakola tune fans, nga olina akayimba akubidde nga yakawulira, tukutegeeza wenna ali eyo olina challenge gy'ogenda okwetabamu okwangula $5,000 ne tickets 10 mwonna wamu. Era wetwogerera Gravity TikTok challenge yakitaddeyo dda ku TikTok page ye, nga kyolina okusooka okukola olina kunyiga *170*771#
olondeko oluyimba lwa Gravity lwonna olukunyumira oba lw'osinga okwagala, omala kuluteekamu olyoke weetabe mu challenge ya TikTok ng'ozinira oba ng'oyimbira ku luyimba lwayise ennyama meat. Anaasinza likes ogenda kuwangula $5,000 ne tickets 10. Ye kennyininyini agenda okuriwadinga $5,000 ne tickets osobola okujja mu show. So bafanzi ba Gravity mwena abaliyo, bakasitoma baffe abalungi aba MTN, okuwagira Gravity si kujja ku konsati eyokayoka, naye teekamu akayimba kano akubidde nga yakawulira. Kuddiramu koodi ya Gravity eri *777# no OK. Kuliko obuyimba bwa Gravity ekkumi obusinga, londako konna kuba weesiimidde, abakukubira basobola okukyamuka oba nabo okuyimba nga bakubidde nga tonnakwata simu yo. Era tuteeka ekkizo ku challenge ya TikTok. Bafanzi ba Gravity downloading akayimba weetabe mu challenge eno, video eneesinga okubeera ne likes ennyingi ng'owangula $5,000 ne tickets 10. Nga musazeewo munsaleko ku press conference yange esoose nga neetegekera konsati yange eyatusimbudde ani alina ennene. Abali emabega mulekerawo okwogera nsoke njogereza ku lunaku luno nga nsobozesa okukola press conference nga nyanjula show yange. Singa se Mugama eno press conference yandibaddewo nga sheno njijjawo nga njikansolinga ku bintu byempiseemu emabega. Nja kwebaza basaponsa bange abayiyewo omubiri nagamba kyo togikwatako gireke ebeerewo, bonna abali wano n'abatali wano, kuba okusaposa nga tekitegeeza kuteekamu ssente. Mulimu n'abeereyo nga ye omudoma amukubireyo mu geto gyali era naye abeera saponsa wange. Mbategeeza nti ennaku z'omwezi ga Oktoba tugenda kubeera wano wennyininyini e Lugogo, era kigenda kubeera massive, tekigenda kubeera kya bulijjo nga bwe kibaddewo ebbanga emabega, kuba si kwe kusoose ogikola. Ne this time twongeddemu ebintu bingi nnyo. Performance egenda kuba yakabi nnyo, abayimbi bangi bagenda okumperekerako, bakomediyani niza nobasapulayizinga ne baleeterayo ate n'ab'e Bulaaya. Kuba mulimu bano abaagala nnyo bayonninga, tuyinza obaleeterayo omuyimbi nga yonninga, kitegeera. So ebigambo bya tebimuzeemu awo. Ndowooza kyekyo, sirina bigambo bingi nnyo ebisigadde bijja kuba bibuuzo, kuba nnina ebyokwogerako. Mulimu bapromota ndi baagala okulemesa shene ebeewo, naye nsuubira ekijja kuba nja kugiwa munnamawulire omu ku omu nga mbannyonnyola promota oyo lwaki abadde agala kulemesa shene ebeerewo, era ng'abadde alumye n'ogwengulu ereke beerawo. Naye Mungu nanyamba nandeetera ow'ekitiibwa Balam Marketing Agents, naye Mukyeni negamba boyi tokijjaayo weyongere mu maaso, Bukedde negamba weewaawo, Kagwirawo negamba storage, Keva Moto negamba kawaaniki, ne radios endala ne TVs endala muyinza okuba temuziraba wano naye nga zitaddemu amaanyi nnyo shede okubeerawo. Yama tuyingirira omutwalo gumu, VIP kigenda kuba $3, tembe egenda kubeera millions 2. Ate bw'ogula tiketi ng'okozesezza MTN Momo bakusalirako oba okisasula $5,000, naye bigenda kubeerawo ku kisaawe wano wennyini. Okeera n'ojja n'ogigulira, emmotoka ze MTN zijja kubeerawo awo ebweru. Ekirala osobola wangula tiketi, mulimu abagamba nze bweyisimanyi ekiwaya ngenda kijjawo. Osobola wangula tiketi ng'odownloadinze obuyimba bwange ku MTN Caller Tunes nga just onyiga *170* 7 yamani ne weetaba mu kawaani ako, nosobola wangula tiketi 10 n'emitwalo 5 ng'e-Uganda. Osobola okunyeenyeza ku luyimba lwange olupya lwe bayita ennyama, oba omuzungu gy'ayita meati, n'omulala soogiyita kyonna kyayagala mu lulimi lwe. Yamani n'owangula tiketi ezo, yamani sipeta. Abawanguzi bano tiketi baziwangula before the show, naye $5,000
gibabwebwa ku shop ennyingi kubanga ye opportunity abeera faaniwo nomye so ye opportunity omuwanguzi ono gyakozesa okumitinga omuyimbi ono so emitwalo 5 Rabbit ajja giwa wiina ku lunaku lwa show naye ticket aziwangula adde before kuba tulina obbalangirira era ne tubakubira ne balyoka bazikima naye nga ssente azifuna ku lunaku lwa show obuza lwaki kati tukoze ne Gravity myaka mingi ebibulu bingi naye katubeera background naye ku luno yazze n'atugamba bannange ninawe nnemeddwa mujje era bwe yatugambye tetwesise tunagwe twebuuzizzaako nga bala marketing ne tuywawo omubiri olwokuba buli kimu tukiyina olina sound olina stage buli kimu tukiyina so natulina ate muyimbi mulungi alina empisa ayagalwa abantu alina hit waliwo olimba olusinga tusimbudde so ebigambo byange Nobert events naye betwateeka mu mpapula betwali tulina okukola n'alemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga promota ensonga lwaki naddukirira Balamu ne mugamba show ngenda gijja enemeredde omwami yeeyamba ebintu bingi nnyo ngenda kukola kino nga promotera yina yandikoze ekivulu n'akugamba ngenda kusasula ekisaawe kino ekisaawe tukisasudde wiiki ndowooza emu emabega sina wiiki ndowooza ennaku nga nnyo emabega okukisasula tubadde tulanga sheeno ng'ekisaawe kino kiriko miliyoni emu e Uganda ekisaawe kye miliyoni 15 nga promota yanamba ngenda sasula ate nga wano amateeka gaba bakoleddewo mukimanyi tiwabeera wabulayo omwezi gumu nga tonakiryalinga balance w'ekifo kino bagenda kujjako ddeeki eyo bagikujjako ne bagiwa omulala kati nali mu kaseera akazibu ennyo nga nze sobola kukola kintu ng'ekyo kudisappointinga companies ezindabamu omugaso n'amaanyi nga olaba MTN nga sobola bannyonnyola mu show ngenda gijjayo ng'abayimbi bankoleddewo endorsement nga sirina ngeri gye mbannyonnyola sigenda kukozesa okuddukira ewa mwami Balamu ne munnyonnyola ensonga zange munanyamba nankwatirako toyinza kubanga ogenda tegeka show erugogo cricket oval n'okola bana 50 banners ng'olanga cricket oval erugogo nga mulina contract yo olina okuteeka ku TV zonna radio zonna naye nga tosasulanga yo TV neegi n'emu nga gwe kyogamba abantu nagenze mu bbaala nempa MC Center mbayogere ku show naye ng'ofuuse musaala agenda kwogera ku gwe nga promota kitegeera nze okutuusa promota natudde nga muno ba promota abazze okukola erinnya wazira si kuyamba industry oba kupromotinga Kivulu kitegeera naye nga kambeko omu ku ba senior promoters mu industry eno gwempukirya munnyonnyola ebintu ebyo ebintu bibadde biwanvu nnyo siyinza kunnyonnyola ani abadde alwana sheeno naye nga omuntu bwe yeebuzaabuza okukolemu asayininga mu May kuba twasayininga contract ne Nobert mu May oli ng'akugamba ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kukola kino lindako kino ngenda kukola kino okitegeera n'atuuka n'akaseera n'akugamba bagamba ogaba tiketi ez'obwereere zisho ngenda gijjayo lwaki ogaba tiketi ez'obwereere ng'ate olina contract gw'oli waddembe obutagaba tiketi kuba gwe promota gwabeera ku miryango lwaki ofuna excuses ng'eyo bushope giveeko ogaba tiketi ez'obwereere naye nga kanfuna omuntu omulala ntegeke n'ogamba show yange ate njagala naye nga kale sasula ku sente za billboard zinasasula n'ogamba nze sente sizirinasongeramu sente tolaba ngu wabawo ekigendererwa ekirala toyagala va mu show toyagala kuteeka sente mu show okifuna era mungu yanyamba nenewula sente nenewula looni nemundiza sente ze yali yampako miliyoni zaagala 2 age Uganda naye nga mundiza nemwongeramu n'amagoba ga miliyoni 15 n'atwala miliyoni 35 nina looni ya miliyoni 35 gye nina osasula ze newula okujja omusajja oyo mu show yange twatuuka ne mubalooya twatuuka ewantu wangi nnyo kyemmanya jja bagamba ebintu ebyenjawulo alina ne bannamawulire bye yagamba mbu yampa miliyoni babisatu something busho yagigula miliyoni 3 n'omusobyo kitegeera
era bwe yakyogera nali wange nawulira ababbi nga bali ku mabaati waggulu nga bagamba katonda alina miliyoni 3 n'omusobe kitegeera n'agamba waliwo kampuni emu gye yeesibangako ng'agamba yemulemesezza ekivulu bagita ambu management ambu management enemesezza ekivulu enemesezza abapromota enemesezza ki gwe tonateeka proposo yo wantu wonna ate ogamba bakulemesezza kwata proposo gitwale bakume okusaponsa niko bakusaponsa tolina kyokola obeera mu makindi kwogera bwogezi kino kiri oyagala erinnya toyagala teekamu amanya tugakolebera so ensonga yali ya mwami oyo ensonga lwaki nakyusa era Mungu nanyamba nenfuna balamu yamaani siyinza gamba buli omu ku banwana simanyi kyali kigendererwa kye naye nga kyonna kye nayitamu kyali kika nze ebbanga lye mmaze nga nnyimba emyaka 11 kati sifunanga challenge gye nafuna ng'omanyi shoyo gyokoledde ebbanga ng'ogitegeka nobeera ready emyezi okuva mu January kwanza badde egyetegekera nga njja neesasula nga ngenda otuuka nga mu Gwokuna ng'ekisaawe nakikiryalinga manyi basaponsa bagenda okubeerawo nga manyi ne gye nina okukolera extras gye nasasula extras gye nina okukolera extras nasasulayo neera nnaku nga 3 emabega nga mwami ye yagamba nasasula nakola ki so kati mwana shene badde teri yakubaawo bulo ebadde egenda vaawo naye olwa ttiimu eno gye mulaba wano negamba tukusobola kukkiriza kuswala kuba mumanyi ebituukawo nga sho tebaddeewo mumanyi ebyapeninga oyinza omaliza ekintu kyozimbidde emyaka 10 nekiggwawo ku lunaku olwo okitegeera yamaani ebigendererwa ebyenjawulo mbegayiridde mwami Nobert tojja ku show yange y'erugogo sigalayo ne munabamu omuntu omujja kuyimbira oyo naye nga toyingidde kivulu kino wali oyagala kiremesa kireke kubaawo bwe noteeka ku waiting kawaani okumala emyezi n'emyezi gwe nembeerawo nga nze ndinda ngenda sasula kino ngenda sasula baana tugenda maliriza kino nina show ze maliriza tonkubira ndi bize mwana nze sikyali wange elaborate kitegeeza ki baluyita bukyanzalibwa sirabanga nnyama erimu gumba kuyimba ku bintu bye tuwoomera nayimba ku bijanjalo byali bimpoomera by that time kati nayimbye ku nnyama ennaku zino mbadde mpoomerwa nnyo ennyama waliwo ennyama bagitundawo nga ku Salama Road awo ennyama ebeeraawo tebaamu gumba osobola n'amalibu ogirya kyekyanyemiza olimba tebayita ennyama meat era bwotundira vidiyo eyo mujjuddemu meat ennyama amanya agabaddemu bamanya ki sijjukira amanya agabaddemu kuba naye simayinde nayimbye naye webale kusiima kayimba abanga nnyama erimu gumba bukyanzaalibwa omukyala tawalampa mutiini yeetaaga yambulinyira zigalirawo ne ku luggi tewabeera watuligiza wandyako ennyama tabaala noofa wamma ti akawoowo k'ennyama kabuuze Roja nti Roja namukwaya bambiyano g'ebigaaga bamukwata bamusanga ku muganga bwalinyisa amadaala ekyali awo akaana ako yamanga